Nagamba gwe ali ku Prejan Media okolera ddala omulimu gw'amaanyi okubanga mwattu ate wa subscribinga n'onyigana kade okusobola okubanga buli update egenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ogifuna bulungi nnyo era nga n'obutakulwisa olunaku olwaleero mba nsimbulirawo okubulira amawulire ageetooloola eggwanga lyattu Uganda. Amawulire gano ng'ate mwattu gavudde sayidi zawali ewa mukyala Yoweri Tibwabura Museveni ng'ono si mulala okuggyako omukyala Janet Kataha Museveni era nga kigambibwa okuba nti ba officials abatwala ekimanyikiddwa nga Education Service Commission ng'akakiiko kano kali wansi wa mukyala Janet Kataha Museveni kayine mbabazi ng'ono y'omukyala atwala Ministry of Education and Sports ate mwattukiya ebizuuse biraga nti batandise okubanga babavunaana omusango gw'okubanga ate mwattu ate bo beenyigidde mu kubanga basoloza omusimbi ogw'okulya enguzi. Omusimbi guno nga bagusoloza eri abasomesa abavuddeyo okubanga ate beewandiisa okubaako ebifo bye batwala. Owulira ensonga eyo okusomeramuko wano atika eno eri mu lulimi Luzungu. Kigambibwa okuba nti the Education Service Commission has recruited over 3,000 education officers ate ne recruiting ne ba assistant education officers naye ng'ate kigambibwa okuba nti list emu eyayiseemu okusobola okuba nga eraga ba candidate oba abantu abo abasobodde okubanga baweebwa ebifo bino. Kigambibwa okuba nti list eno abantu bonna abafulumiddeko basasudde okusobola okuba nga bawaayo enguzi babe nga bafulumira ku list eno. Era nga bwino omupya azudde kigambibwa okuba nti abantu bano balina network eri well connected okutandikira ddala ku region centers paka ku head office ez'enjawulo ezitwala ministry eno eya education. Era okusinziira ku disgruntled candidate omu ku bayizi eyabadde yeemulugunya kigambibwa okuba nti ye yakola interviews wali Embalala Center era navayo n'agamba nti kigambibwa okuba nti banne ku bakoligi byatula nabo interview zino abasukka mu 5 mwattu ate buli omu yawaayo obukadde obw'ensimbi 2 era mu bantu bano bonna abawaayo obukadde bw'ensimbi 2 mwattu ate bonna baali successful okubanga bafulumira ku list eyo eyabagenda okutwala ebifo bino. Ndowooza owulira omukulu ono n'avaayo n'agamba nti ye yali amanyi process eno erina okuba free and fair and transparent naye ate yeewuunya okuba nti ate abantu bano abasasudde enguzi bo ate balabikira ku list eno ate bo abataasasudde yadde akantu konna mwattu ate bo ne babakasuka ebbali. Ekintu kino kyabaluma. Omukulu n'agamba nti obuli bw'enguzi bungi nnyo naddala mu kitongole ekyo ekitwalibwa omukyala Janet Kataha Museveni. Candidate omu eyatuula eyabadde yeemulugunya yali sayidi zawali ejjinja era nga kigambibwa nti ye n'abamu ku banne abavaayo ne baba nga bajja mu kibuga e Kampala basobole okuba nga bakola interview ezo nabo balabike nti bayitamu batwale ebifo ebyo. N'agamba naye abantu bano abaali connected eri Education Service Commission officials kigambibwa okuba nti baavaayo buli mwana ne bamusaba akakadde kamu mu emitwalo 5 ne bagamba gwe kasitooka sasula bwoti ebibyo biba biteredde ogenda kubeera nga weefunira ogufu. Jjukira banoonya abantu 3,000 kati mwe abagenda okusasula omusimbi guno mwattu ate mwe abagenda okuba nga mutuula ku bifo eby'okumwanjo wali ate mwe abagenda occupyinga offices ziri naye ng'ate mwattu be basaba naye ate nabo banoonya mirimu ng'omusimbi ogwo tebagulina ate bo abasobola okugufuna ate mwattu be batadde mu ebyo ebifo. So obusungu bweyongeredde ddala ogezaako okulagira ddala nti ebikolwa ebigendera ddala maaso wali mu education service sector mwattu ate bikola bya buli bwanguzi. W'oba tosasuddeeyo musimbi mwattu ebyekifo
byerabire. Ne bw'oba mukozi otya nga towaddeyo musimbi ebyekifo gezaako kubanga obyerabira. So gye update gye nkuleetedde olunaku olwaleero, naye ng'ate amawulire mangi nkyagaleeta. Weekumire ku mukutu ogwa Prejant Media, olikinge gwe omupya, osubscribinge gwe omupya, osobole okuba nga n'akadaako mwattu kanyigire ddala tusobole okuba nga tweyongerayo.